Tusimbudde wallahi full figure kyali mu kukola aba NRM ali mu kuba nti nate abalabisa agambye nti ekijja kijje oba bamugoba ku radio ne ku TV oba munange bamujjako obwa presidential advisor naye ng'akooye ejjogo ly'aba NRM bw'atyo no full figure ate waavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo n'abeera nga awanda omuliro ono naawa bwino ku bwino akatambi kekano mwe bantu kimu fatusirikidde obulumi bungi wana wa pasta yiga nagende wa pasta yiga nga nupe wambe omulambo gwa pasta yiga naye nga waliyo n'omwana w'omukulu nga mwenna mutiddeyo mu Kampala wakati nga mwenna mwekwese wammwe nagenda nga nawe twatukula emmotoka yange yonna ne bagikuba neggwawo ne ŋŋamba wakufa genda nga ekibiina ekiri mu buyinza tusobola tutabwe tuti Kizo kuwa tutya nga watitizwa tinga ffe tuli mbuyinza kangende bankube era bankuba n'emmotoka ne bagimalawo yonna ne mutatusimako mutogerako bibyereere buli alogende wamuzayi akulopako kibi buli agenda wamuzayi akulopa kibi buli agenda akulopa mundope bangobe mbawone kasita nensereka jja nagende ewansereko ate mwansuula naye munanzita nja kufa nina akalulukamu munzite mbawone yisi mate yafataliyo mwada mu kifo kye mwafuna yali afuna ki yali bega nganza bogenda ke wa speaker nakuwayo bogenda abagaba nno batono speaker yomu ku bantu abagaba era speaker ebukedi ya jano positive omulala kapteni Michael Mukula. Yes, tukyali mu nsonga za full figure mbadde sikimanyi nti nno n'aba NRM bakubibwa. Full figure avuddeyo nalyo kagamba taliddira kampeyini za NRM yakoowa okuba nti nno munnange akubibwa emiggo n'okutulugunyizibwa. Kati nnono kyakoze Farida Nambye yawanguddwa mu Kawempe North kibadde ekikambwe nabyo katubikuwe. Na mbade bakutanga ne credit otako gendako tosana kwogera mu public obadde ogenda kwogera mu parliament obulwaka kuba nunde meka kubanga zino sente muzayi bwazita temudda mukuta sente oba mugoba temugwa mwekemba mwagala kati tupo eri kuntiko yazayi wagu kadi mwaji wadde amaanyi kyo kyawedde nupu mwaji wadde go ahead kyawedde tetugenda kuba miggo zino enkovu tuzina lwa Museveni nze nkula sina enkovu zino muzira sigenda kuba miggo nkiddemu oba amagezi gazze sigenda kuba miggo nga n'ekyokulya kino nyanga musota nedda nga bamuli aseneza mwe n'abaana bammwe munoonye akalulu this time essaawa ya leero mbadde temuva Kawempe 26 atuuse naye kati mwenna mwagenze muli mukuli asenda bala mugendagendako awutu onebadde yasibao kyemanya agendagendako ebweru n'abalala mudde nga bila ali mukaga atusera mu esimbewo baba weze zisokeze bisawo ebyo nale mujiraba ejja kusigala mu Museveni yekka nje tujja kukibagamba tetugenda kutya kukibagamba ekibiina kitali mu buyinza nekiba nga kisobola okukola ebyo bekikola nga tekiriko babakuba nabakuba singo bebalina right nga ffe otuzina singa bebalina right nga otuzina sekuitale jino n'obulamu kalulu sekuitale jino w'ekibiina nga mumwakwata kadi ne mugiwa omwana w'omukulu bonna byogerako nti ekikazi ekyana kibi nnyo ekikazi ekibi nnyo kyasaamirira twakikoowakoowa dda era munaba nange mundeke nange buli eyankoowa nange namukoowa nze nja kwogera amazima nayo nagabeerako omu bwoba okimanyi nti wankoowa ate nze nakoowa tayimuzi wakyagwanya olunnya ku nyoine mwogeralira ne omwana alina omuzungu omwana ali bulaya abana abammwe bali luddawa abaana babeerawo n'okusoma tebasomera wano obutuuka nga badda mu banoonya mirimu abammwe bali luddawa mumpeeyo abaana ababakungu abali wano nga babeera wano n'embululu nga babeeramu muboogere bateekawo bapiininge waawo amannya ffe ne batukwata nga zisaddaaka ng'ensolima embwa zaabwe ffe mukozesa kuvuma abaganda ffe muteeka ku front line ffe musiriwaza ne twerya ne twevuma ne twekyawa njagala mumbulire wabadde osuubira kye Kawempe
Era nabagamba mwali musubirayo ki nzo oyo mukazi yandi azamanya yampa cheke enfu ne bawunsinga nanimba limanampira najinzibako nali twa kumuwagira nze kenyini yakikolanze wakikolanze full figure asobola okweyogerera kubanze nitsiri lwale wa mamuta somirwa yakikolanze nakangubi ayogera bwawa yakikolanze bameka basobola bikola yampa cheke nga nfune bawunsinga oyo mukazi wali ensambya ku ofisi ye nampira nanimba limanantuze sawa muna ensa okuva ku saa mukaga paka sawa nyeza kyona nanzibako cheke nga nime mabagana kumpa mukashi mane fatu wasiri kila godfranka da wampenta wana mimi nemeka onimba limana noti tata tukose ndo mkodete kwa ngena kwate tukena yantana tujiro nana wajimpa ayo kenzo tasobia katika mbabuli kenzo ta ewange tasobia bebe kuru ewange tasota wabua kamino ne wange tadiwamu omontegede bulungi kenzo ewange tasobia njaga onetegereze kenzo tawa oyo mutasobia wange gomeche eta kenzo kwa wayoga mandi mpagira NRM omanche kitegeza ne kali ya kenzo noba kenzo bwe kono kenzo katona abatte akwa kubiruyimba biwobe ngane kunyonyo mutera ka abantu abamonogoberera bane wala kauda bamugoberera kenzo yakuba kubiruyimba biwobe n'abasuza nga mutunula emyeze nga mutunula mwanoonya kenzo umukozesa mwamuyimba sitalose ate mwamusasula munikomyawo okubeera mu maziga gaffe ne muntu yo zaffe nga muli mu bifo muniko maddi mubeera mu bifo temutu appreciate nga temutwagala natunula omukazi nze era kyobala njagala nnyo omukazi gwata peace mutuuzo mukazi weeyo naye akwakwaniriza n'olaba nga afaayo n'asanyuka nakubuuza kikifuru nga talina kingi kyagenda kuwa talina kyakuwadde nenisa kabanda kyekimunjagaza minisa nisa kabanda afaayo nakubulirwa omunoonyo mufuna katusooke tuveeke wa fulufiga naye tugenda komawo kubanga aliko byayogedde ku bbalamu kaakati tugenzeeko ewa Caroline Maka ono nno avuddeyo n'abutula ekyama abadde ne Shalom nalyoka agamba nti waliwo omuyimbi mu ggwanga lyattu Uganda mbu muyimbi munene muyimbi alabika bulungi mbu naye munanga alina siriimu naye takomye ku kubeera na siriimu naye atandise okuba nti amusiiga abaana. Shalom tulina abayimbi batambula n'ebirwadde babisiize abaana bafaani all in the sense of this celebrity hype gye bawa abantu. Waliwo omuyimbi waneeno namubuuzaako kozi nkimanyi mulwadde ne mugamba naye blood obwana bw'abandi leero asiba mu zi hotel ate ayimiridde mumanyi ennaku nane gwaliko ali awo ne mugamba papa gwagwana naye yakyogera mbu mulwadde bwemba muga buli kyaliwo akyogera waba kyaliwo akigamba muze ndi mulwadde kati anti nze namugambako naye obwana ate bumwagala alina eddoboozi naŋŋamba ku bonna kuliko akaali kaze ne kakabira nti Karo yankutte yakimbuuza n'ensirika nembula n'okwetonda naŋŋamba kuliko akagaa nti yankutte nti nedda kuliko akagamba nti nno namugambye akozeseko n'omunaagaana neŋŋaana oba nanfoosinga ng'aganya okozesako n'omuntu nedda abala abasinga baserebu baagala bawa live akakasembu namulya those are the things that we are dealing with just because guy anyirira just because mulaba temutera mulaba mu ddwaliro nti oba alwala anyirira bode kweri bantu balwadde abali mu limelight ekirwadde kitambudde mu limelight but kayaŋŋamba if I'm not forced tongambye kwambala kondomu neŋŋaana tongambye kwambala neŋŋaana who are you to blame me walwala nze abamulwaziza yamaliriza ŋŋamba nyabo nange ayampa saamumusaba yaŋŋamba bw'atyo very arrogant nange yamumpa saamumusaba siriimu
Nemugamba I'm sorry. Kala ebintu sokwebaka n'abantu maani enkya. Munnange keeka akatambi era tuli mu kutakula mitwe tugamba muyimbi kyono simanyi oba ggwe omumanyi osobola omututeeraawo mu comment section kaakati nga omanyi ab'omutimbagano ne batandika okuba nti bambaza abayimbi akagatto kano. Akagatto gwe kasoose okuba nti no kambazibwa ye Bruno K. Waliwo avuddeyo nalo kagamba oyo Bruno K. Mama Bruno K gy'abadde n'alyoka ajja n'akomentinga n'alyoka muvuma nga wali mu kulaba screenshot eyo n'amuwemula. Kaakati we tweyongerayo akagatta akalala ne bakambaza Uncle P. Twogera ku Palaso. Palaso naye bamwambaza akagatto kano si yeyeka ne Crystal Panda bamwambaza dda akagatto kano naye nga Karen Makate yayogedde muyimbi ne yagambye bugambi nti waliwo omuyimbi nga mulwadde naye ate nga agenda yegatta n'abaana ab'obuwala. Tutera comment section gwoba omumanyi kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo katuddeyoko ewa full figure munnange akyagenda mu maaso n'okusabula Balamu. Balamu nneeno wiiki naye temutambulidde bulungi basoose kumusibako mugambo nti yeyettira omwana we kaakati ate ne full figure naye tamuli bulungi katubikuwe muli bikoba ebyo bekisubi likoma ddi muba minisita okyalina omulugu ogutuuka ku ekyo olwaffe abanaku bazinkunyi baffe banene abanoonya ekyokulya nabe ebbale mu ng'oswaswala otaddewo omulenzi mbwe mukute n'obululu omuntu gwekutte n'obululu n'aseka lwaki mukola komedi mwabadde mwagala kubba akalwa ku kabalemedde bulemererezi kyoba mwakwebanamu baveewo buli omu naye lwakuba nti abaana ba Nuupu bali sharp buli polling station babadde bakola results nga bazisindikirawo results nga bazigatta nga tokyasobola kubuzaabuza nabe naye wansi nga oba asookola obululu oba adde abusuula n'abeeyo n'omulala asomye olusanvu simanyi oba mu musanvu n'asoma mu lusanvu muswalira ky'okutuka ku ekyo nga mwe muli mu buyinza bwe mba mu bulinza emyaka nanga temusobola kukola mobilization kutuka muntu ku muntu nakwogera nabo kiki waso gova ku motoka y'omwana njakukuba janguwana nyamukuba Katubuzeeko ku Katusiime Julie, Shafik Sali, Namuli Eva, Nabire Justin, Jenny Nachanja, Sarah Namyalo, ate tulina mukwano gwaffe ayitibwa Riti kwosa ne Luka Kiwanuka. Mu NRM munnange kitokota simanyi lwaki abantu ba NRM basanyukidde nnyo ekyatuuse mu kawempe kubanga kati buli omu ali mu kujjayo biso okitegeera nno katubeere nga tukuwaako kono wa NRM omulala naye abeeko byayogera twabakubye akalulu aka NRM ekituufu akalulu we muba mwakatukubye ffe twabyereetedde balimbalimba President Museveni nti alina obuwagizi eno ku ground balema okukola kuba mobilizer abawansi bakwata abantu abalimba president eriyo yinayo obuwagizi obw'amaanyi ne bakwata abaana abato abataweza na myaka 15 ne babambaza amasaati aga yero n'otuuka ku mwana omuto n'atandika okugamba kubanza obwedda ndi ku ground ndi mu bantu wansi omwana ng'alina esaati 2 ng'akugamba olaba amazima nze nga manyi kitegeeza kyekyo okukwata abaana abato n'obatwala mu kisaawe njagala abantu abakulu aba NRM abawansi mujje munoonye bamobilizer wansi bemba mugamba nga okukolanga ekintu okubatuusanga ku bantu abatuufu tosaana kuuma kalulu Katonda yakuteekako akasubi tosaana president nakuwa obwa minister tosaana kuuma kalulu minister lekera bamobilizer ate bano abasajja batuchallenginze ono gwe balonze nalukoola tagenda kufugayo bbanga ddene tugenda mu campaign oli owaddala campaign owa president owaddala we mutajja ku ground kunoonya bamobilizer tugudde Netamale Mirundi Junior munnange naye alangidde aba NRM NRM mbu balina enkwe aba NRM babi nnyo lwaki tetukuwa Junior n'abeera nti nate abyeyogerera mwala we tamuwa wooteri naye era buli ewali ssente kasite biliyoni yafulumye baabwe bokka be balina okutuula waabwe
kasita sente zifuluma baabwe lwaki sinze lwaki sijjonni lwaki muwalawo gamba buulireko mmwe mujja suula gavumenti eno mwennyini abagenda okwesuulira gavumenti eno butakuta gurid buli sente mujagala buli wamu mwabaliwo please muwalawo muwa obwambasada abeera ambasada Sudan ne era bo biliyoni Ibrahim Museveni agenda kujja abawe biliyoni emu era tujja kujja tujja tusinikirawo amannyo ekawempe tusinike ebinnyo yonanga nti muwala w'omukulu omukulu naye akalulu akanoonyeeko let the big people look for the votes nze sijja kujja tukoye obujozi bwe nyini kujoga bajoga buli kimu ne bajoga tukoye obujozi bwamu tetujja kulya kujoga bujozi tetujja ateze bwe munepankirako nzirayo mu Nuupu. Don't joke with me. Nze bwe munepankirako I will go to the US meeting at Trump. Don't joke with me. Alex Luwemba munanga oluvannyuma lw'okuwangulwa mu kalulu akakawempe North yafuddeyo n'abeera ng'ate ayozaayoza kanso Nalukola n'ekyo si kye kituleese kubanga mawulire ago twagakuwadde dda. Kaakati munnange wuuno wano aliko obubaka bwali mu kuba nti akugamba katukuwe akatambi kano. Political parties ennaku byezigwa so kiba kitegeeza nange ndi waaki nange ndi wamuzi wabadde ozze kuwangula political parties oba wadde ozze kuwangula kalulu nazze nzize kuwangula kalulu na kumakinga NRM butatwala win naye era kye najjirira kye kituukiridde nti pate yange okubeera ng'esigadde waggulu n'okumakinga amatwala ago ag'akawempe okusigala nga gali mu opposition bikulu nnyo okuswala eri bannankyukakyuka ogenda kuddawa because wamenye etteeka lya ekibiina kya ADU. Kati ekisooka bakama bange bampuliriza olw'amaki wa politics oli gwe nazannyi n'enjozaayoza muganda waffe Erias Bimbazi Nalukola president namwokyezzaako ku ssimu n'akwata era naye nanneebaza enneeyisa yange nanneebaza congratulatinga muganda waffe mukwano gwange ennyo David Lewis Lugongoya naye ekyo ekimu n'akola kyekimu era naŋŋamba nti olina process mwogenda okuyita ffe tetulina buzibu ne wabawo mukwano gwange ngamba nti kakati ate bwe bakuwa okulongoosa ekibiina okumala omwezi ng'okeerawo bukeezi ne mbagamba bakama bange nja kukeera kubanga ndi memba w'ekibiina ate membership card sagala bagisazeemu ne baŋŋamba nti kukeera kufumbira president Kacyayi nja kukafumba kusiimuula ofiisi ya SG nja kugisiimuula kukeera waka wa chairman nyanzi kumufumbira Kacyayi na binyeebwa nja kukola ki nja kubikola kubanga ndi memba omujjuvu. Nsobi ki gye wakola olowooza yakubizza akalulu? Tewali nsobi ekyo tewaliwo nsobi era Makono leka kuubisa bannakawempe tewali nsobi abantu abankubizza akalulu naye era nga bwe nkugambye nti memba w'ekibiina yalidde era ndi happy abakubanga bwa kibiina kirala yalidde ate awo nandibadde munyiikaavu nnyo kati abamu bakutwala ng'omuli w'enkwe olya mulimene mu luzi omuli w'enkwe naye ddala okituufu omumanyi ate leka kwotinga bannayuganda nze sinnabirabako ebyo muntu kuŋŋamba nti oli omuli wankwe nti oba ono ki naye kisingira ddala obukulu kwe kulaba nti tutambuza emirimu gy'ekibiina kubanga ekisinga obukulu si kifo kino ekyakawempe noono naye wabula tutunuulira broader picture eya Uganda empya nga wansi wa Uganda empya tuli led by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the tenth Esegere tuli led by the able David Lewis Lugongoya wakati naye amakanda ayagala gasimba Kampala era bannakampala baasazeewo dda the able chairman Nyanzi era naye amakanda ayagala gasimba mu Kawempe South awo katulabe binaakola ki katulabe binaavaamu so
obukulembeze obuli led by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'entebe ennene gye tukoze eki gye tusimbyeko amakanda. Abamu bagamba nti oli agent wa DA. Kituufu okolera Mpuuga nti NUP ogye erindiseemu bwerindize. Ekisooka Luwemba mbadde bwa Namunigina era abo bonna babadde bageza kunteekako ebibiina eby'enjawulo balimba. Mbadde bwa Namunigina era sapooti yange evudde mu mikwano gya Honorable Segirinya. Mikwano gyaffe gye twatambulanga nagyo sirina sapooti ya muntu mulala yenna. Luwemba nnyimiridde ng'omuntu. What next mu bulamu bwa Luwemba naddala mu politics? Ayisookera ddala Luwemba agenda kusigala ng'aweereza. Okuba omukulembeze kitegeeza buweereza. Obuweereza tujja kusigala nga tuweereza bannakawempe North emirimu gyaffe omuli okusikiringa abavubuka, okweyigiriza emirimu gino egya bulijjo egisookerwako abamu gye banyooma. Ffe kye tukola kusikiringa abavubuka, tubasomesa paper bag, tubasomesa liquid soap, okulaba nti tunuulidde nnyo okulaba engeri ki gye beetandikirawo omirimu okusinga okuginoonya obunoonya. Makerere efulumya, Kyambuga efulumya, nani institutions ezinjawulo zifulumya. Naye abavubuka bano they lack training. Training eyo gye twagala okubateekamu ne skilling bajja kuba nga tukendeeza ibbula ly'emirimu mu bavubuka. Era kati awo wentunuulidde nnyo mu bbanga lino erisigaddeyo. Mu ddakiika emu nga tumaliriza, ambulance ogenda gikolera ki? Because wali osuubiza bannakawempe nti bw'oyitamu ogenda gibawa ebakolera emirimu kati bakubya akalulu. Ekisooka awangudde munnakibiina ki National Unity Platform atajja kulemerera kuteeka mu mafuta ga 5 omwezi. Tuwongere okutambuza bannakawempe North. Tuwongere okutambuza era ne bw'anaaba tataddeemu ku mafuta tujja kuweereza. Kyonna ekinaabawo tujja kukinyigiriza. Ambulance erina okusigala mu bantu ng'ekola ki. For the legacy and continuity of Mr. Update, ambulance eyo si yange. Ambulance ya Mr. Update Honorable Segirinya the late. Oli ready okwetondera President Robert Kyagulanyi because bannankyukakyuka bagamba wamulyamu olukwe. Ddakiika President ekisooka oyo mukama wange. Era bwe namuyisizaamu olukomo yampuliriza. President awuliriza. Ate President ne Secretary General n'ab'ekibiina bawuliriza. Luwemba si sefutu soja. Bajja kumpuliriza era bali willing okunnyaniriza ku lunaku lwe banaaba bampadde. Nazaala wa Jonas twogera ku maama wa Baby Gloria azeemu okuba nti nno munnange ayogera kw'ossa n'okutabukira abali ku mutimbagano nga musabula omwana we Baby Gloria kw'ossa n'omwami we omupya ayitibwa Jonas. Nabyo tubirina obulamu abaana bato wemba mubaagala bali wali kuserena wali munda amulese outolagiridde wemba mubaagala ne bajja bagoba because waliwo bagadi wabweru wabafundire ne bagadi eno lavunga yange teri kugivaamu nedda si kugivaamu teri kubatawaanya mubaleke banayinza ekintu ekisinga okuneewuunyisa ebyo bye muliko mubiveeko abaana mubaleke tebagenda kweta tebagenda kweta. Naye bantu yebuuza omuntu akola atya propose ate mwene mumugulire essuuti mbadde nga mumulezi yategeka propose abaana bange mubaleke banyumirwe laavu y'aba parents ababiti. Omwana nawe yagambye mwapimyeko nga neebase musoberera omwana omulezi namupimako nga yeebase. Ebyo mubyeddemu. Lumbuye avuddeyo ku nsonga z'omwana eyafiira ku ssomero lya Seta High twogera ku ssomero lya Jesse Muyingo ng'ono nno munnange munene nnyo mu minisitule y'ebyenjigiriza naye munnange abanene tebavunaanwa abanene munnange bakolera ku peesi yaabwe abanene bo tebaba na musango. Twabasiigiranga ekifaananyi nti amateeka mu Uganda tegakola ng'era tugamba nti alina ssente asinga omusango mu kkooti atalina ssente togenda kuwoza na muntu alina ssente. Kitegeeza nti omuntu ali mu gavumenti bw'akuzizaako omusango gwe yazizaako omusango ogenda kukomekereza mu kkomera oba ng'akusse teri agenda kubanja. Ekigambo kye mulira simanyi Seta High n'amasomero amalala gonna aga elite school bannyinigo bantu ba gavumenti nga ne ssente z'agazimba z'abantu ba mu gavumenti. Katosuubira gwagamba nti Uganda eri safe era tebulidinga omwana wo okumusaddaakira mu masomero ago n'ofuna obwenkanya. It is impossible kubanga zi investment z'abasajja bali mu gavumenti nga ne ssente bazijja mu kittavu. Yensonga kituganye ziyingiramu kubanga
tubadde nga tubagamba nti we are yearning for rule of law tekikwetagisa kujja ku social media ngoli yasaddaasa omuli bayamusse ogula oguzi musanga amateeka galamula ne kati nanyi nisomera asirise gwe werogozanga akabwa werogozanga omulogeko teryakunyega media zisirise teryakuyamba yoli akubye kudiikudira agenda kunkola ki mu nsi yonna buli muntu yenna yenkanankana ne munne mu nsi erimu amateeka tekuli above the law gwe Munnayuganda asiriikiridde era bw'onooba nga toyinaamu muntu asobola kukuyamba mbu ali mu system ensi giddukemu ogiveemu bwete tambudde obadde mulabi mulungi kkiriza vidiyo eno obeere ng'ate ogimpeera like nga tonnasiibula n'okunyiga akadde ka notification ate era teweerabira n'okusubscribinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba nkwagaliza sabbiiti ennungi